Okay. Ndakugula on Facebook wali computer sobola okusala message. Wali Facebook. Okay. It's a Sunday. Togwaamu Ssuubi. Gamba mukwano gwo agambe mukwano gwe tutandise. Yatonda byonna yabivuga kabubulamu yabupima yalukiseza ne luno kubasimbye mbeera omulamu mukama onkumye nnyo mukama na luno lukedde olunaku lubenga lwadde mbeera mula olunaku luno luyera mu mikono gy'omukama nsabolonga byamakubo mukama leero mukulembere sukululo mukisa kube yange nebembanja basasule nange nsabo nkamagezi. Gamba mukwano gwo tutandisibwa kyolunaku olwaleero. Good morning, Waisana Fatuma Mutesi Mase. Tuli mu byamaje. Omukisa nkiganyirwe n'ebiseera bye mmala nga nkola zinyamba nsobola okufuna emitego gya sitaani engumu gyona gimbuse obukuumi ku bulamu bwange ne ku bintu byange mukama bumpe obukuumi ku maka gange ne ku bazadde bange bumpe obukuumi ku mikwano gyange emirimu gyange mukama bumpe olunaku luno. Naye nga muliwa. Happy Sunday, happy Sunday. Aliacha Nakalansi. Aliata Prince Robert Kakoze Dubai. Middle East Maseruka. Ani Paya Sentongo from Boise, KCCA. Sharing a video. Kavenge Jamiru. Tugenda gezaako ku mentioning amanya gamwe. Prince Charles, good morning Mr. Lugonvu. I love your words. Jessica Favored, oh God bless you family members. Dubai kwetuli Senoga Israel Kavenge Jamiru, thanks the Lord for this. Bwebibe bichamu emizimu gy'aba bafa sazamu naye najyo gisazamu nsazamu ebikolimo n'ettogo nsazamu ebisimo. Let me see first 200 people. Kwa Yesu kubalwazi ke kayimba akasemba tutandike sharinga video eno. Gamba mukwano gwa gambe mukwano gwe tugenda tandika. Sharing a video tandikira ku bantu 12. Abiri nga tutandika olwaleero. Sharing a video mukwano. Like, share. Henry Mwanje. Keka number 2. Sulemani Kewamuwa Oluna Notale mumikono gya Mukama
sabo mpa magezi Sulemani Muwanguzi. Yes, muliwa Okay. muliwa. Tutandikira olunaku olwaliro 120 mu mbwaniriza n'embabazi okubanga mutwegaseko olwaliro. Tutandise n'akayimba ka Silver Kyagulanyi ng'agamba nti olunaku luno mbaniriza n'embabazi okubanga muli mwezi omupya omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020. Leero lwa Sunday ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa musanvu nga mbategeezezza. Nze Ssentongo Fredrick Lugonvu omwana w'ebusubi Kyamaganda mu Lwengo sirinzeka. Hey. Nange Godfrey mwebaza as usual ono agamba omwana w'eggundi. Nyo ndio mwana wa ntungamo kuri awarenga mbarayi batwire site. Okeyongereyo kuri antungamo naye nga mbagala nnyo mwena batwegaseko mwebale nnyo lwaleero no tulese ebyakabi ebigenda okuzimba ebitagenda kuleka kyeki munaye atusoke tubaweyo ku music twagala leero olunaku lwa Sunday tubaweyo ku kunyimba tugenda kuba tukola bwe tubawa music bwe tubawa kinaye tuweka music twogere kati ninyo nga sinaba music ndoza kansoke mbaweyo ebigambo nga 10-15 mu dakika nga 3 abantu bangi tuggwamu essuubi kyekisookera ddala mulamu bw'ensi eno abantu bangi tuggwamu essuubi abantu bangi tulowooza nti obulamu bwakoma abantu bangi tulowooza nti oba oliawo ffe twalekebwa mabega abantu bangi batuuka okwetta abantu bangi batuuka ku moment ey'okwagala okwewa obutwa batuuka ku moment ey'okwagala okwetta nga beeyiridde amafuta. Life can change. Tosobola kutuuka ku that moment eyogamba nti nze byange bikomye. Ng'okyalowooza nti ensi ekufundiridde. Ng'okyalowooza nti gw'osiraanye. Ng'okyalowooza nti gwe wakolimirwa. Ng'okyalowooza nti gwe famire yammwe yasiraana. Sooka ojjukire gy'ovudde. Ekitusumbuwa mu bulamu bw'ensi eno kwerabira gye twavudde. Kwerabira gye twava. Ng'okyevuma Mukama olw'okuba akubuuza ssente za university jjukira nti watandikira mu nursery. You get that? Tumwebaze ekisinga okutumalamu essuubi tutunuulira lwaleero ne tatunuulira nkya. Nkigamba nnyo abantu nti obulamu bw'ensi eno mw'otambulira ku lwaleero busalawo kinene ky'oli ku lwaleero. Kye wabadde eggulo kye wali ng'ozaalibwa tekimatali nga kyogenda kubeera nkya. Ky'oli olwaliro tekimatali nga kyogenda kubeera nkya. Ekyo ky'oyagala okufuuka enkya kye kimatali nga kyogenda okubeera enkya. Naye lw'okuba nti olumu ebisinga okutumalamu amaanyi eyo gy'olaga nti ebizibu bye tusooka okufuna first bigenda ne biggalawo oluggi n'olowooza totuuka enkya. Thank you. Oyogedde ku ky'oluggi. Tusanga okusomozebwa kuli kumu. Mu bulamu bw'ensi eno nze kambabuulira ekintu kimu ekiyambye Lugonvu to be a bit successful a bit sinatuuka gye ndaga naye nyina essuubi nti nja kutuuka gye ndaga ekimuyambye okubaako watuuka eyo gy'alaga ne woli siwo wali osuubira ekinyambye nti nze sitiisibwatiisibwa na mbeera. Mu bulamu bw'ensi eno omuntu buli lwaggalawo oluggi lw'obadde otunuulira okubanga oyitamu okutuuka gy'olaga tokaaba. Buli oluggi lwe luggalwa kola ekintu kimu muganda wange. Manya nti waliwo enzigi 50 ezigguddwa gy'oli. Buli lw'olabanga oluggi lw'obadde osuubira okuyitamu nga luggaddwa waliwo enzigi 50 ezigguddwa gy'oli. Awo wennyini tuyina abantu abava mu family zaffe oba friends baffe olumu nga bo bafuuka bafeeri akankiyite bwenti naye because for them obulamu bwagaana naffe ne batumalamu amaanyi ne bagamba eyo nze nagezaako byagaana kati omuntu asobola atya okuyita mu mbeera eyo. Thank you. Okola ku media okola mu mawulire baganda bameka emabega abali bakoze mawulire teri wadde n'abamu tebanatuuka ne Kampala. Kati tugule ebirowoozo byaffe kola ekintu kimu togenda kukola muganda wo kye yali akoze olw'okuba nti muganda wo yali president togenda kubeera president. Mu famire y'aba Kyagulanyi ye yasooka okubeera omubaka wa parliament. Mu famire ya Kyagulanyi yasoose okubeera presidential candidate. Olw'okuba abalala babikoze ne bigaana nkuwadde example entuufu Eddie yawe yakikola ne kigaana. N'akikola for 2 times.
nekikola ki amazima gali nti Eddie yawo talina favor nga ya Kyagulanyi gyalina ate nga yasookawo singa mwami Kyagulanyi yagamba nti ne mukulu wange Eddie yawe yakigezaako ne bigaana naye teyandikikoze. Nze olw'okuba mmange yanzaalira mu ddwaliro lya 15,000 tekitegeeza nti abaana bange ngenda bazaalira mu ddwaliro lya 15,000. Olw'okuba mu bulamu bwange abantu bangi abali ebweru nga mu famire yonna yasoose okugenda ebweru naye bw'ofuna obuvumu n'ogamba nti wadde tewali yali agenze bweru aikan mu bulamu bw'ensi eno kankubulira ekintu kimu kyekiri kyobadde ogamba ekyokuggulawo enzigi. Mu nsi enzigi eziggalwa ziba teziggaddwa. Buli lwolirabanga nga baggadde oluggi nedda baba tebaggadde luggi babeera bakuguliddewo nzigi. Tumwebaze kagambe ekintu kimu kigenda kukuluma. Kankigambe kigenda kukuluma. Nkuwenga example. Any time can come. Ne bagamba tumwebaze tukyalina mulimu ku social media. I'm sorry to speak this. Sawa yonna esobola okutuuka ne bangamba nti Ssentongo Lugonvu tokyalina mulimu ku social media. Naye ebyo tubirabye wantu wangi bize. Bwe ntuuka ng'obwongo bwange bunafunkaaba. Ne ngamba nti oh my God omulimu gumpeddeko ngenda kukola ki? No, oyo si ye Lugonvu. The day bakira kwankinanga nti oluggi oluggaddwa nkimanyi waliwo enzigi 10 ezibadde ziggaddwa olw'oluggi oluggaddwa. Onzaamu amaanyi. Bwe bakuggalira oluggi ne bakuumira mu kakeegi bwe bati ne bakuteramu emmere ne bakuteramu amasavu ne bakuteramu amata ne bakuteramu amazzi, you think nti you are successful. You are not. Bakuggalidde enzigi 10 ezandikuggulidde nti nze bw'okeera ku makya njagala kuzzaamu essuubi abagobeddwa ku mirimu abagobeddwa mu families. Tumwebaze bakeera ku makya ne bakugoba ku mulimu. Bwe bakugoba ku mulimu ogenda kutuula ewaka oweebake lw'ogenda okwebuuza nti nzizaako ki. Nkibagamba nnyo ebigambo bibiri byawukana. Waliwo kye bayita ki ekiddako. What next? Ne ki kyenzizaako. Nze nabagamba simanyi nnyo Oluzungu. What next? Kitegeeza kiki ekiddako. What next? Weebuuza nti nze ki kyenzizaako. Wali obuuza kati ki ekiddako. Nzizaako kino kyandibadde what am I doing next? Ekyo kiba kigamba ki kyenzizaako. Sharinga video eno tusobola okyusa obulamu bw'abantu. Kino kiri bwe kiti. Waliwo abadde agamba gyagenda nti poliisi ekyanoonyereza ku kyambalo ekyo. Nedda kano kakati bino byawukana bwe biti. Tumala obudde bungi nga twebuuza nzizaako ki. Nga twebuuza ki ekiddako. Togenda kumanya kiddako nga tegedde kyozzaako. Nze bw'okeera ku makya nga nti omulimu gwo guweddeko ku social media. Nsooka kwebuuza nti nkyadeservinga okukola mu media. Oyinza okuba nga tumwebaze tojja kwegoba ku mulimu. Tojja kwegoba mu mawulire until nga bagobye mu mawulire onoonye wali essanyu wala. Amaaso gange gatandika okuzibuuka okutunula. Tosobola keera ku makya n'omanya nti this is my time to shift from here ogenda wano. Paka nga bakusindiikiriza kubanga bakuwadde amasavu. Abantu bangi tebandyetandikiddewo bizinesi zaabwe paka lwe baabagoba ku mirimu. Gwakyali ku mulimu ng'osigaddeko tokuddaalira ng'agobeddwa ku mulimu. Oyinza okuba nga oyo gw'osekerera nti bamugobye ng'agenda kusekerera 2 years back. Ofeelinga so happy. Osanyuka kubanga mu bulamu bwange ebintu biri 3 bye sikkiriza. Ekisooka. Kampuni ntempangisiza nnyumba. Kampuni ntengulira nnyumba. Bino simanyi omusomi waffe ayambaziddwa gundi bya kisiru bwe banakugobani agenda okuddamu okwambaza. Banaye ebyo nange nedda. Ekirala beera ne suuti emu omanye nti ekaddiye. Time can come nga tokyakola bya mugundi waffe ayambaziddwa gundi ogenda kujjawa. Obeera otyangu oli myaka 30. Abantu bagenda kulaba omuntu abadde anyirira ate nga bamwambaza kati bwe bamugoba katugeze bagenda okumulaba nga ate omuntu akyanyirira beebuuza biki. Kampuni tensuza mu apartment etali yange. Bwe banangoba nadda mu apartment
kampuni tempa mmotoka etali yange kanenye boda nkitegeere kigenda kumpaliriza okukola ennyo bino ebintu tuleme kulimbibwa na buno obuntu obutubuzaabuza kati abantu bangi balina challenge eri emu tusanyukira nnyo n'ogamba nti mukama nnyambye nze sisasula za renti waliwo ansuza bw'oba ng'okyasuzibwa ng'oliyita ssanyu ne oba ng'osula mu kalina omuntu yeepangisiza akaziga k'emitwalo 10 akusinga bw'oba ng'okyasuzibwa ng'oliyita ssanyu omuntu yeepangisiza akaziga k'emitwalo 10 akusingira wala tumwebaze njagala kugamba ekintu kimu tumala obudde bungi nga tukaaba tumala obudde bungi nga twefumiitiriza nti omukazi andeseewo nti omusajja andeseewo kankubulira ekintu kimu buli kintu ekituuka mu bulamu bwo waliwo ensonga lwaki kiba kituuse mu bulamu bwo tumwebaze njagala kugamba ekintu kimu nammwe abatulaba n'abatuwuliriza ebisiraani oba ekisiraani n'omukisa bitambulira wamu mbuuza bitya ekisiraani n'omukisa bitambulira wamu bwe mba nga nva Kampala ngenda Masaka nenyimirira ku lw'Ebusega nga siyina ssente nyina 15,000 nga baagala emitwalo 2 oba emitwalo 3 ngenda kuyimirira Ebusega nyimirize emmotoka nga 3 nga buli mmotoka empitako emu omusajja ngambye nti mukwano nzijjudde onansonyiwa ndabe endala nga temuli muntu n'ogu oba nga mulimu abantu 2 oba 3 nga ndaba wookuna nsobola otuulamu muyimirize bwe naamuyimiriza ampiteko buyisa agende ngenda kaaba era ngambe nti nze ani ankolimira ontegeera era ngambe n'ogamba nti mukama nze lwaki tonjagala era neevumenti nyina ekisiraani ntuuke nyimiriza omusajja owakituleera ayimirira antwale nga emmotoka ginayimiriza yandese edda essaawa nnamba emabega nyimirira ntwale mukituleera nga ndi mabega empewo ng'enfuuwa mba ntuuka mu Lwera jamu ng'akutte zigenda Kasoobo twebuuza ki ekiri mu maaso oba otuuka oti okuzibula amaaso ng'emmotoka namba UBH gye wayimiriza n'ekuleka nga bagisokolayo ababadde bonna bafudde oba wa mukisa oba wa kisiraani wa mukisa gwennyini naye mu kusooka wagambye nti oli wa kisiraani kyazze ne bakulekawo kumbe emmotoka eyandikutte ebadde egenda kukutta ekisiraani kijja n'omukisa omukisa gujja n'ekisiraani awo wennyini kati ninyo okeera ku makya ng'ogenda bweru ogenda bweru tulina baganda ffe bangi abali bweru naye kati be bali bajjudde wano mu kugenda bweru time come ne bagamba nti ennyonyi esimbula ku ssaawa 4 n'otuuka ku Entebbe International Airport ennyonyi ng'esimbula bagenda okeera mu passport yo nga mulimu ebibulamu okitegeera visa etankanibwa ennyonyi ng'ogiraba egenda njagala ombulira amaziga g'okaaba ng'ennyonyi ogiraba egenda mu America okimanyi nti bangi abali kuno bagamba Lugonvu agamba nze kubanga byantuukako emirundi nga 8 bangi ebyo ebyakutuukako ngenda bawa scenario call a friend musharing video eno ebyakutuukako ngenda bawa scenario nti ng'ennyonyi ogiraba egenda buli kimu ng'okiraba naye bakugamba togenda genda n'ogamba noga nti oli wa kisiraani n'ovuga n'odda ewaka ku kyalo kyonna ne bakugeya ne bagamba nti mutabani wa Steven yasiraana n'ennyonyi yabadde mutwala mu America yamulese nti how comes nti yamulese muba muli ku mawulire ne bagamba nti ennyonyi yasudde ku Entebbe International Airport ku ssaawa 6 egudde tewali asimattuse oba wa kisiraani oba wa mukisa naye ng'ekisiraani kye kyasoose wabadde weyita wa kisiraani wali nga bakulese naye ate oluvannyuma lw'ennyonyi okukulashinga ate gwoba wa mukisa kuba tewagenze wasigadde kankubulirayo ekintu kimu muganda wange ebiseera ebisinga by'omala ng'okaaba abantu bangi baakaaba nga babamye visa ezigenda e China bangi baakaaba nga babamye visa ezigenda e Spain babamye visa ezigenda e Doha babamye visa ezigenda Dubai naye kyatuuka ekiseera nga abamu baakasitula abalowooza nti bamukisa COVID-19 n'abalukawo. Are you getting me? Waliwo be baasala ku mirimu mu mwezi ogwa November omwaka oguwedde ne badda mu Uganda nga bali maziga be balekayo nga bakola baabasaze ku mulimu tebalina ne bayita kudda Uganda. Ontegeera tumwebaze mu biseera bingi nnyo mu biseera bingi nnyo muganda wange oba ove waka
nze nkintuukako nnyo nemba nga ntuuka ku kkubo bwe nti nenzijukira nti neerabidde ekintu ewaka. Muganda wange buli lwolitukanga ku mbeera eyo oba otuuka ku kkubo bwoti nojjukira nti olina kye weerabidde ewaka tosibanga muddayo ewaka okinone. Mbuuza lwaki? Ebiseera bingi nnyo tubeera ku kkubo ne tuyimiriza emmotoka 6 ne zituyitako notandika kwebuuza nogamba I'm late. Ebiseera bingi tukwatibwa mu traffic jam. Abantu bangi nalinda bye scenario omwana yali ku banka eya wano baba wamba ne bajja ne bababba omu ku basimattuka obutakubwa amasasi ya delayinga kubanga yalinnya taxi emmotoka ye ng'eyonoonese. Emmotoka ye buli lwerifiira mu kkubo tulowooza nti kisiraani omupiira buli lwe guli atikira mu kkubo no delayinga wabaawo ekikutaasa buli ddakiika 3 z'omala olaba obubenje obuseera ebisinga noga nti kale mbadde naakayitawo okitegera kale mbadde naakayitawo kale mbadde ngenda tuukawo nti akabenje ako kabeera kako mukama n'akubako kyakujjukiza ewaka n'osanga omuntu n'akusitopinga mu kkubo. Lugonvu kankunyumizeeko kano katono. Nze nga naakatandika okukola nasevinganga ng'oluusi ndya chapati bwe mba ngifunye oluusi nga sirya naye nga naakamala okuyiga okukwata ku bifaananyi n'engamba nyina okugula laptop. Lugonvu nasevinga myezi nga 6 nga ngula nonya sente za laptop n'engula laptop. Nali neebaseewako ababbi ne bayingira ne bagitwala katanzireyo mu kyalo nawulira nga ndinga afudde completely naye nagenda okukebera mu luggi nga mulimu ekyambe bwe kiti laptop negenda aga Katonda mu ggulu nali nzirayo ewaffe kubanga bwe bwali bulamu bwange wano mu Kampala laptop naye bw'oyogedde ebyo nenzijukira nti ate kati laptop yagenda kati nafuna endala egisinga naye nagamba singa ebiseera ebyo nalinnya baasi nenzirayo ewaffe kati nandijjeewa ne sente ziguleyo endala kati ndabira eddala pointi yo gy'oleese yennyini entuufu. Kankubulira ekintu kimu nze namala emyaka 8 nga nsaba omulimu mu media 8 years olina obugumiikiriza kanziremu nkigambe namala emyaka 8 nga nsaba omulimu mu media 8 nga bagunnyima naye ffe nga tetulina bugumiikiriza bannange. Ekintu kimu 8 kankubulira ekintu kimu abamu ku bantu abanyima emirimu mu media bankubira amasimu nga bagala kubisa musaala yange 2 times kyokka be bakumma emirimu baŋŋamba sisobola kati ninnyo njagala kubuuliremu ku nsonga lwaki oluddewo okufuna ky'oyagala lwaki oluddewo okufuna obufumbo lwaki oluddewo okufuna omwana kati ninnyo waliwo oluyimba lwensinga okwagala ezimu ku zensinga okwagala bw'onaaluwuliriza kati weeyambisemu olina by'obadde okola nyinza okuba guddeko bugwe naye nga meseji yange ogyetaaga wulira akayimba ka Henry Mwanje mu dakiika zigenda kubeera nga 3 nzije nkubulire lwaki oluddewo okufuna omulimu lwaki oluddewo okufuna obufumbo lwaki oluddewo okufuna omwana amukatele ogenda kumanya why oluddewo okufuna kyeyagala nga nsi omu ku bujulizi namala 8 years nga nnoonya omulimu mu mawulire omulimu gwambula ku lwaliro abanyima omulimo bankubira amasimu nga baagala mbakolere mu kampuni zaabwe sibavuma akaseera kange akatuufu kaali tekannatuuka kati ninyo kanonya akayimba ka Henry Mwanje osobola n'okunoonya akapeena okumpi n'onootinga omanye ebiseera ebisinga owuliriza ekintu n'okyerabira naye bw'oba okiwandiise kisobola okukuyamba next time woba olina woolaze bw'ofuna embeera ng'eno gye tunyonyolako gye twayitamu naye n'otunuulira ku nootisizo n'ogamba nange bino ebintu bituufu kino kizze ku lw'ensonga kangumiikirize buli kintu kijja ku lw'ensonga kyoba okola mukwano nga tulira akayimba ka Henry Mwanje agamba nti oli mukwano gwange osobola okusubscribinga ku YouTube channel yange mukwano eya Naawe Osobola UG Naawe Osobola UG osobola okusubscribinga ate likinga page eno eya Facebook kati ninyo dakiika nga 3 yita mukwano gw'omugane nti waliwo obubaka bwe weetaaga okusharinga nange katujje kale ate sanyuka mu nga bw'owuliriza sanyuke mu wemaleko stress oli
mukwano gwange atamvanga muyadde oli mulwanyi wange nyo kumazibwa nyo ofunayo okulendo lw'amazzi entalo siwangudde oswazisa bajja abalabe bali bange bisatu nga tebambuka njagala tulabobera ngoyanukula esala ez'abagagga n'abawejjere wafanana watyawo awavudde byange watyawo wanzijeryengatuke erwengo mukyalo bisaka tewangobaganyako mpaleze bitulyalo amasuti n'ensaba era ogampadde wanabasalataka nga tofuddeyo bwefaanana I was stuck Facebook. I was on Lugonvu. Are you single? I'm not single mukwano ndi mufungo mukwano gwange Mbe yayagala kuba namba 2. Oli mukwano gwange, oli mukwano gwange oli munywanyi wange oli mulwanyi wange latamwe wadde nozije tewabadde wangu tofaayo. Akulabanga atali wa mugaso leero enkya byakwegomba nga tokyasobola kuddayo. okulya ekinyonyi nebaka nze nabo onagamba nti yanzijjako abwami kati ndi China emikwano gyonna nga gigoba naye wetata wanjula okay let's come back katonda wabamulekwa katonda w'abayala katonda w'abadaaga okay awo kijja kumala kansoke nzije olimba lwa muganange Henry Mwanje Abannange ya awo wetudda obadde abantu n'abagambye nti ngenda babuulira lwaki ebiseera ebimu tulwawo okufuna emirimu abantu Lugonvu awo wennyini tulwawo okufuna emirimu sefefekka ng'ogyeko ekyemirimu mu Uganda tulina ebizibu ne baganda baffe abali bweru w'amawanga nti okufuna ovudde ku kyemirimu n'okufuna passport mu Uganda lutalo okufuna omulimu mu Uganda lutalo okufuna luli twalaba ekifaananyi kitambula ku social media ng'omwana yeewandiiseeko agamba you need a driver I am here ebintu factors zibeera nnyingi mulimu asooka kubuuza ani akumanyi oli mwana waani wasoma ki ate mu Uganda tulina ekizibu nti omuntu ne bw'aba amanyi alina experience naye nga teyasoma naye Katonda yamuwa ekisa ng'oli aba ayagala experience ayagala bitabo bangi abamaze university abamaze technical institutions bangi n'abatasoma naye nga balina emirimu gye basobola okukola naye nga they cannot access that opportunity omuntu ng'oyo ali eyo saawa zino kigambo kyoyinza okumugamba ekimuzaamu amaanyi webale nnyo kansoke some obubaka bwa bano balinga basatu bana waliwo abadde agamba nti yanzijja mu bwavu I always watch your show every day ndoza kyadde ategeeza waliwo Charles Mulema agamba nti nze nno yanzijja kigatto nantwala lusaka lwa mmese naye kati ndi Dubai ono agamba nti ye Zaitun bint Abubakar Namutebi nze yanzijja kakyera kochi kati ndi Canada. That's what I'm talking about. Ono agamba nti Evelyn Diamond Katonda w'Abannayuganda lazima tujja kuvunuka mujja kuvunuka
agamba nti babiri Martha, wow, it's my first time but chinkuteko nnyo. I applied for a visa to Qatar. A long time my friends went, I was left, but in 2018 I also managed to go and I thank God kuba nali ndowooza nze Mukama tampulira lwaki. Kankubulira ekintu kimu awo wennyini nga nkuwerako example. Mba kufuna mulimo ebiseera ebyo we nagusabira sandi wadde value mulimo gwe nafuna. Byonna byenkola ku lwaliro n'okundaba nga nfaayo n'okundaba nga nnoonyereza n'okundaba nga njagala kyenkola kubanga I know what it means and I know what it takes to get a job in media. Omanyi time gye wamala nga onoonya omulimu myaka 8, that is too much. Ebiseera ebisinga tulwawo okufuna bye twagala kubanga tubyagala bwagazi tetubyetaaga. Waliwo omuntu ayagala okukola ku radio naye nga teyeetaaga kukola ku radio. Waliwo omuntu ayagala obufumbo naye nga teyeetaaga bufumbo. Waliwo omuntu ayagala emmotoka naye nga teyeetaaga mmotoka. Ebiseera ebisinga obungi omuntu abonyeebonyeeko ng'anoonya omulimu bw'afuna omulimu aguwa value. Omuntu abonyeebonye ng'anoonya omwana njagala ombuulire mumanyi lwaki abantu batta abaana baabwe bazadde? Kubanga tannaba kutuuka kumwetaaga. Omuwala w'emyaka 17 bw'alabirira omwana we, omukyalo w'emyaka anaafunye omwana asooka si bwamukwata. Kituufu ekyo. Omwana w'emyaka 18 bw'alabirira omwana we, omukyalo w'emyaka 35 si bwamukwata. Lwaki mulwawo okufuna abasajja? Omukyala ow'emyaka 18-19 akyalisire queen alowooza nti abakyamulaba bangi, akyayaayaana, akyalulunkana, alowooza nti okusharinga abasajja mulimu zaabu. Mukama tagenda kuwa musajja ku myaka egyo 18-19 agenda mukuma, ajja mukuwa ku myaka 35 ng'obadde oyagga. Ojja kuyiga nti omusajja olina okumuwoleza ndapant, ojja kuyiga nti omusajja olina okumufumbira, ojja kuyiga nti wadde olina omuwa hug, ojja kuyiga nti omusajja olina okumufaako ennyo, ojja kuyiga nti olina okwagala baganda b'omusajja. Are you getting me? Kubanga omanyi kyekitwala ne kyekikostinga okuba ng'ofunye omusajja. Ojja kuyiga nti bw'okwata omwana wo ogenda mukwatanga kalira ka mwana kubanga yakusumbuwa okufuna. Bw'onaafuna visa egenda ebweru ng'obonyeebonye okunoonya omulimu for years, ojja kuyiga nti omulimu olina ogukwata obulungi. Abantu tulwawo okufuna emirimu kubanga tetunnamanya bwe tukwata mirimu nga tugifunye. Waliwo bye tuyita okwagala n'okwetaaga. Ebiseera ebisinga obungi twagala bwagazi tetwetaaga. There is a difference between a need and a want. You want something, but you need that something. You don't need it, you just want it. Oyagala having a sex, naye weetaaga having a sex at that age. Oyagala okufumbirwa, naye weetaaga okufumbirwa. Oyagala okugula emmotoka, naye weetaaga emmotoka. Oyagala okugenda ebweru, naye weetaaga okugenda ebweru. Oyagala okuyimba, naye weetaaga okuyimba. Are you getting me? Nti singa nafuna omulimu ku myaka gye naliko giri emito, mbagufunira ku myaka egyo nandibadde siguwa value. I think emu biva ku influence. Gunda agenze bweru nange njagala genda bweru. Webali nnyo. Gunda afunye omusajja nange nze asigadde nze ndifuna ddi omusajja. That's it. Kati kwe kusoomozebwa ebiseera ebisinga kwe tufuna. Tubeera ne peer group influence. Nti olw'okuba gundi akikoze nange ngenda kikola. Nedda. Njagala kugamba ekintu kimu nti tumala obudde bungi nga tukulukusa amaziga. Ebiseera by'omala ng'okulukusa amaziga, ebiseera bimale nga weebuuza nti lwaki nze? Mukama, onnemesezza Kampala onzizza mu kyalo. Lwaki onzizizza mu kyalo? Kubanga weetaaga kubeera mu kyalo. Obugagga obuli mu kyalo tebuli Kampala. Mukama, banyimiriza ku salt media. Lwaki mala obudde nga nkaaba n'okuvuma bakama bange nze nsoose okuyimirizibwa? Kubanga time yange etuuse y'okubeera successful, okuva ku musaala, okuva ku kukozesebwa neekozese. Mukama, bangobye waka ku myaka 18 myaka 2 kubanga time yeetuuse ey'okuva ewaka okusuzibwa weesuze. Lema kubeera nga kimonde kiwezezza emyaka 30 nga kitakyabira mu nnyumba za kitawe waakyo. Mwami Lugonvu, ku nsonga eyo yennyini waliyo section endala ffenna
twakula nga Katonda yateekera amakubo nga ganjawulo. Yeah. Waliyo kategori y'abantu bannayuganda baganda baffe abantu abali nga ffe abaviirwako abantu babo taata wo yafa muganda wo yafa oba oli nfuuzi oli bwotyo naye edda n'ekikati kikyalimu abantu ne basigala mu kuleera nga nafiirwa taata wange nga tulinze tufuneyo abaana ajja batusaasire batuyambe bangi bakyali eyo yes kituluma naye omuntu ng'oyo akyali eyo alinze bamuyambeko simanyi ab'eŋŋanda magezi kigoyinza okumuweereza kuba waliyo kategori y'abantu nabo gye bali. Kankubulira ekintu kimu nkigamba nnyo nti nze mu bulamu neegomba okusuula okusinga okulonda. Mu bulamu neegomba okusuula okusinga okulonda. Kitegedde lwaki? Tewali asuula nga talina kyasuula. My statement zo zitera kubanga nzibu olumu mu bulamu kitunyonyole bulungi oyagala nnyo okusuula sinjagala neegomba okusuula weegomba okusuula okusinga okulonda kubanga tewali asuula nga talina kyasuula. Okay, nkitegedde. Neegomba okuyamba okusinga okuyambibwa. I admire to give than to be given. Because you have what I to give. admire to hope than to be helped. I admire to bingi mu bulamu bw'obookera ku makya n'ogamba nti nze Mukama njagala onfunire omuntu agenda okumpayo omutwalo. Nedda, saba Mukama akusobozese okutuuka ku levo esobola okusanga omuntu ku kkubo n'owulira nga kikutteko n'omuwaayo omutwalo. I'm someone mpita mu kkubo mu Kampala ngula ebintu bingi nga mbigula ku baana ba street. Ekibibanguzaako nzijukira akaseera ke nasiika ku chapati nga nzitwala mu lumbe. Nzijukira akaseera ke nasiika ku chapati nga nzitwala mu mbaga. Nze mbagamba nnyawo nze nyimye ebivulu by'abachansi Nalubega Gomi ba bandi ba Paulo Kafeero. Nze natandika okuyingira ebivulu nga nina emyaka 11. Emyaka 11 ekyanyingizanga ebivulu si lwakuba nti nali njagala okuyingira ebivulu. Ekyanyingiza ebivulu nga nyina okutundayo paani. Nze natandika ku myaka 13 nga ngenda n'ensuubula crate ya soda onofono nga yakajjanga wasiringi 7 nenjitwala nga sina nazinyingiza nempitanga emmanju mu kikomera nenteekayo crate nenteekayo chapati zange nga nziyisa ku toyi nentula nenzitunda. Abasomesa bansanga nga balaba ebivulu nange nga mbiraba. Nafuuka nga ndi kyali waabwe nga mpola abasomesa. Wapoota? Si napootako nga nfuna 13. Ate ne bannyaga. Ndowooza okupootako bangi twakukolako nange napoota. Nze kati kankubulira ekintu kimu. Nze ndaba abantu bangi nga mukaaba. Nendaba nga mukaabya kyegyo. Nze njagala okugamba nti Abudumulasi. Tewali kivulu kya Abudumulasi kye saagendako mu kyalo. Mbuuza lwaki? Abudumulasi yayimbiranga omusono gwa Mungu n'ayimba ki n'akola ki. I was there. Nga nkwata crate 3 nenzisibako emu nga ngisawo n'endala n'engisa wano eza soda. Nenteeka waggulu crate ya soda endala. Nenteekako obuwalagi nensibako akatebe kange waggulu nenteekako gundi chapati nga nze nzeesiikira. Ontegeera bulungi? Manyi okukola chapati. Manyi okuzisiika, manyi okukola Rolex, nasiika ezaabuto n'ensiika enjokye. Ontegeera bulungi? Bino byonna bwe nabikola byanfuula omuntu ali kyendi ku lwaleero. Nti nze muntu atanyooma muntu okusinziira ku mulimu gwali kubanga nkimanyi nti kyoli nali nkibaddeko. Kyoli ku lwaleero oyinza okuba nga toyina mulimu. Oyinza okuba nga toyina akwagala. Bangi. Oyinza okuba nga toyina bufumbo. Naye nali mbaddeko ekyo kyoli. Njagala omuntu gwe weegomba. Oyinza okuba nga weegomba Ssentongo Lugonvu gw'olaba ku lwaleero. Kyembadde ngenda kugamba nti engeri gy'onyiriramu, engeri gy'olabikira ku TV, engeri gy'oyambala amasuuti, omuntu ayinza asinga tobyogedde byonna. Kizibu nnyo okutegeera nti naawe weetikkako ku kidomola kyawalagi oba kidomola oba soda oba wasiikako chapati. Kizibu nnyo omuntu okukitegeera amazima ga Katonda mu ggwe. Ekitusumbuwa we do pretend. Ekitusumbuwa we do pretend what we are not. Nze nga ntandika okukola mu media nasulanga Lungujja. Nayinanga okusoma amawulire g'essaawa emu ez'okumakya nga sirina transport. Nazuukanga ssaawa 10 nenta amapeesa gano.
funeka kumpeo nentambula ng'essaati nte nga munda nyina ka sleeveless nsobole okutuuka ng'essaati etuuyanye nnyo ng'etadde nentuuka nga ku 12 nsobole okweteekateeka. Bino byonna abantu bangi tebabyogera kati balabira sawa zino kyoli no va ku kyendi kati abantu bemulaba bali successful teweegomba successful ya muntu kubanga tojja gifuna weegombe lugendo lwayisemu okubeera successful w'omulabidde ku lwaliro lwojja okufuna kyali generation gye tulina kati ate ffe twagala tutandikirawo wenyini waali bw'oba ovuga emmotoka nange gye njagala gye generation gye tulina kati ekirooto kyange njagala kuvuga ku Prado ontegeera ekirooto kyo mbadde njogera ne muganda wange Fred akulira security wano nga tuwayamu nanga naye mwami Lugonvu in fact nkimugaana emirundi byeno nga tompita mwami we are of the same age, we are of the same status angamba nzijukira olunaku lwe waleeta emmotoka okitegeera naye nkujjukira n'olunaku lwe wajja wano kati ndowooza oyo omulaba nga steps ayina amagezi ajjukira olunaku lwe najja wano bwe wali ofaanana nanzijukira naleeta emmotoka naŋŋamba naye ojja funa emmotoka y'ekirooto kyo ne mugamba okakasa nti nvuddeyo nga nti mukama nnyamba nfune ku mmotoka era ojja gifuna ate bino byonna bijja mu bulamu bw'ensi eno kubanga obeera nga omanyi kyoyagala ng'omanyi kyeweetaaga ate buli kintu kikwate nga bwe tukikwata ekitumalamu amaanyi kuggwamu ssuubi ekitumalamu amaanyi kwe kwebuuza nti lwaki abo bali we bali tugamba nnyo abantu tugamba nnyo abantu nti abantu tebatuyambye omusajja alina sente naye tayamba wamuyambako ku successful ye jane eya successful eyafuuka eŋŋombo alina baayamba abaamubeererawo abantu naddala wano mu kiseera kitubeereddemu mu covid ng'abantu batandika okupointinga naye gundi alina sente lwaki tavaayo n'ayamba eno gundi lwaki tayambye bantu. Nkubuulira ekintu kimu abantu muyina kyemwerabira nti nze Lugonvu olunaku lukya nga nyina siringi 10 mu nsawo ne bwe ndi wano nga nyina 10 mu nsawo naye omuntu wajja n'agamba nti mpaayo omutwalo n'agamba n'omugamba nti omutwalo siguyinaamu n'anyiiga nga tonnanyiigira gw'osabye mutwalo n'atagukuwa weebuuze nti gwe bubanga omutwalo gukubuze lwaki ye tegusobola kumubula gwe ng'omutwalo gukubuze olowooza ye lwaki tegusobola kumubula abantu betwegomba no balina ebizibu byabwe aida nakeesa abadaga nti nze segomba kujjukira gye nvudde bwe weerabira gy'ovudde togenda kumanya gy'olaga mu bulamu bw'ensi eno ng'okyakwata akasimu ak'emitwalo 5 era ng'okeevuma ng'oyagala smartphone ng'ogamba mukama takujjukira jjukira there is a moment wabeererako nga tomanyi na kunyiga simu ku poliisi yawana erungujja eggulo baabadde n'omuwala wa senior 6 yabbye $1,400,000 okuva ku simu ya taata we n'akozesa mobile abana bakozesa mobile transaction mobile banking sorry nga ayagala kufuna a smartphone a very new model smartphone just mwana wa somero senior 6 umulembe ndowooza yabadde simanyi bamukubye abazadde be ne omuzadde n'ajjayo kino ekiwaya ky'amasanyalazi solido n'akuba ne bamutaasa n'agamba tomanya emirundi gye mbonyabonye nga noonya ssente nono omwana kamukube bamutte naye ng'omuzadde alina obusungu kyoyogerako nti abantu baagala ebintu ebyebbeeyi twagala nnyo okubuukira bannaffe gye babuukidde nti nze sigenda keera ku makya neegombe kuvuga mmotoka mwami Charles James Senkubuge gy'avuga avuga benzi ya bukadde 15 oba eya muzeeyi bavuga mmotoka za bukadde 3 bukadde 4 lwaki neegomba mwami Senkubuge okubeera kyali mwegomba naye neegomba jjane ye lwaki nti nze nali nkyali muto nga bategeka ebivulu bya Paulo Kafeero nange njagala mubuukire essaawa eyo naye ate nga njagala mubeere neegomba kyali nsobole okikolerera nkituuke twagala okumaliriza naye nga tumaliriza njagala otwaleyo akaseera ngenda kuwayo eddakiika nga 4 nyingi mpa 3 kankuwe 3 baganda baffe bali bweru bali mawanga g'enjawulo bangi bakoze ebintu babonyabonye mu Uganda ne bafuna passport ne bagenda bali mu kubonaabona bali kukola sente naye bangi bakyalina obuzibu nti sente bazikolera eri ne bazisindika eno ne baziwa abantu bebeesiga babagulire amataka babazimbira amayumba bakole kisente ne bazirya bakole batya kagamba ekintu kimu eddakiika z'ompadde na nnyingi nnyo nga mmaliriza kankubuuza ekintu kimu muntu ki gw'osinga okwesiga muntu ki gw'osinga okwesiga
ani mukwano gwasinga. Nze mu bulamu nyina omuntu gwe nalingamba nti I don't have a best friend. Nawakana. Nangamba olina kyemalira. Muganda wange sirina kyemalira. Amaziga gokabye gakabye omuntu agakabya yoyo omuntu akumanya nnyo. Best friend wo is your best enemy. Frenemy. Ndowooza kyekyo. Best friend wo. Kakati kagamba ekintu kimu. Twagala nnyo bakyala baffe. Twagala nnyo abaami baffe. Era twagala nnyo abaana baffe. Kankuwe category 3. Bakyala baffe, abaami, abaana ne bamaama. Mukwano gwasooka si ye mukyala wo gw'osula naye mu buliri. Yani. Mukwano gwasooka si ye mwana wo gwe wazaala. Mukwano gwasooka ye maama wo. Ekyo kituufu. Bw'obanga oli mukyala, mukwano gwasooka si ye bbaawo. Mukwano gwasooka ye nnyoko. Nze kankubulira ekintu kimu. Mukazi wasobola okuleka anytime. Banji babalese. Onabadaga nti nze ne maama simwesiga. Maama wo wenzijaawo. Nti maama wo ye mukwano gwo asooka. Bwoga nti wabweru wo maama wo. Omwana gw'ogamba nti omwana ye mukwano gwange asooka. Wande mukyala wajjakira ku makya gambe nti omwana si wo. Aye sijagamba twabagambye mukwano ebya live. Nabagambye ozereti naye. Ensonga yange togyerabira gye nkubuuze y'abantu baffe abali ebweru. Era wenziramu nti mu bonna b'olina okwesiga asookerwako si baana bo. Abaana bakutta basigaza eby'obugagga. Si mukyala wo, omukyala akutta asigaza eby'obugagga. Si mwami wo, omwami akutta asigaza eby'obugagga. Ontegeera? Si kitaawo. Kitaawo asobola okutta anywa omwenge. Bamuyita nnyoka akuzaala. Maama. Naye mu bulamu bw'ensi eno, your best friend is you. Gwe mukwano gwasinga. Era oli bwakubuuzanga nti neesigaani weesige gwe. Mbagaliza Sunday. Kati sente ze basindika bazeesigalize in short? No. Bango oli ayinza okugamba kachallenge katono tugaze dakiika nga nnya zokka. Kachallenge katono omuntu ali era agamba sente bwe nsindika mu Uganda bajja zirya. Bwe nzeesigalize eno ne ziwera bayinza obutazimpa. Ali awo banja abali eyo akola atya? Nabagamba nti best investment baliyita ttaka. Totekanga business muntu mu business totandikanga business gy'otasobola kubeera mu ngagwe. Baganda bo muganda ogoddako ina akuddako oba goddako nina gwenzirako naye nange nina gwenzirako nze muganda wakuddako oba goddako asobola okutta ono oluganda lubadde luncyankalanyeeko nze last born kati nina baganda bo boddako basobola okutta basobola okufiiringa not successful not comfortable nga bakulaba oli successful nga bakulaba buli lodde wakama amakubira engalo botabakubira gye bali kyenkulaga. Kakati bino ne muganda wo yennyini gwe muva mu ndeemu akutta. Sente tozeesigisanga muntu yenna. Sente zeesigise gwe. Buli kyotandikawo kitandikewo nga gwe. Ontegeera? Bwe kuba ku investinga mu ttaka, linvestingimu nga gwe. Bano abakulimba mbuweereza emitwalo tandikewo nnyumba tandikewo ki. Sente zirina kuba zizo. Gw'omanyi ekyakutwala. Bano ababasukuma ne bakola ki? Tebamanyi bulumi bwe bayitamu. Tebamanyi bulumi bw'oyitamu. Ogenda zimuweereza azirye. Evelyn Diamond agambye my sis ate my money for my first year now. I learned a lesson. I kept my money. Wonderful. Ojja kudda ng'ovuddeyo ebweru mukwano gwange. Weegulire poloti ng'ogirabako. Weezimbire ennyumba ng'ogirabako. Weetandikirewo ekintu ng'okirabako. Tokkiriza kukolerera. Bano abagamba mbaagala kukolera. Si buli omuntu alina omutima ogwa Lugonvu. Si buli omuntu alina omutima ogwa tumwebaze. Si buli omuntu alumwa nga bw'olumwa. Abasinga agenda na kikola ng'ayagala odde ku zero. Ontegedde? Abasinga ayagala kikola oba agenda kikola ng'ayagala odde ku zero. Ate nga bw'o investinga mu ttaka okomawo n'olisanga nga n'ebbeeyi yalinnya dda. Mulabe wasooka yani ku mulimu. Mulabe wasooka ku mulimu si ye mujja wa maama wo, si ye step mother wo. Mulabe wasooka ku mulimu mukozi munno. Buli lw'olikeera ku makya n'owulira obululu ng'oli muyimbi
ne bakubira obululu ne bagamba yasinga bw'ova ku stage bw'osanga emabega babeera si basanyufu gy'oli n'abakwata mu ngalo nti okikubye they are not happy for you baagaliza akaseera akalungi. Okay, tweyanze of course wano mu Uganda kati zino ziweza 6 ke kakadde ke tusobodde okufuna twagala kubeebaza. Waliwo n'ataddeko Lugonvu WhatsApp me please. Tugenda kuba bwe tuva wano tugenda kusoma messages zammwe zonna tugenda kuziyita tugenda kuba tulidde mu subscribing ku YouTube channel yaffe nawe osobola yugi. Nawe osobola yugi ate kuba kadde tala bwe tuba tugenda kubaako ekyeteekayo of course oba ogenda kufuna notification n'ekirala sharinga video nesigale ng'etambula kana amagezi tetugesigale si kirungi okweyagaliza gwe nga gwe wekka. So tweyanze ego ina akagambo kamukoka obudde kamukoka mbagamba kimu togwaamu Ssuubi kwolaba ng'okubonaabona kw'oyitamu ly'ekkubo lyo ery'obuwanguzi. Oyo akuggalidde oluggi lw'obadde olowooza nti lw'olina okuyitamu aluggadde kubanga gye lukutwala wampi bakugulidde enzigi endala 10. Obudde bw'omala ng'okaaba olw'embeera gy'olimu ku lwaliro bumale nga weebuuza Mukama nti lwaki Mukama ndi mwene embeera gye ndimu ku lwaliro. Mukama ajja kwanukula nti nkumi omulimu mu eyo kampuni kubanga tolina kukola. Abantu abamu babamye visa ogenda ebweru okkuba ekyeyo manga ga Buwarabu kubanga wasoma waliwo banka egenda okuggulawo bakuwa omulimu. Buli mbeera gy'otuukamu waliwo ensonga lwaki otuuse mu eyo embeera gy'otuukamu. tweyanze egamanya ngenze Godfrey mwebaze ngenda kubagamba ekigambo eki kimu mulimo Oluyisirayiri shalom. Kitegeeza ki? Mirembe. Mirembe. Shalom.